ne buno butemu bwennyini ono mutemu oyo golaba mu katambi au sigalo si kadaama oyo au sigalo oyo yatuukiridde bosi we n'amugamba mu madamu mpulira ekifuba kinnuma si kyasobola kussa bulungi n'okuyimirira si kyasobola mbadde nkusaba onzikirize ngendeko mu ddwaliro nfune ku bujjanjabi oba nfune ku mpeke. Madamu yamugambye toyina gy'olaga nze ebyo kifuba ky'okukuluma tebinkwatako bw'oba okyayagala okusigaza omulimu guno wandibadde osigala okole oba ekifuba kikuluma oba ofiira wano ku mulimu gw'omanyi tebinkwatako. Omukazi yaganya osigala ogenda mu ddwaliro. Omukazi watu namwegaya namugamba nyamba buyami ngendeko mu ddwaliro nfune ku bujjanjabi baba mpe kale ku mpeke painkillers ekifuba mpulira kinnuma muno. Omukazi yagambye tebinkwatako. Kati nze neebuuza ayagala kulaba ng'omwana w'abandi agwiridde ku mulimu guli wali mulambo alyoka aweweere ayagala ne bannanga abantu oba kiki abantu abamu baba balowooza bakola ssente baba ensi bagyefuze oba balowooza nti bano ba Ausigal lwe baleeta okukola ewaka baleeta byuma roboti ze zitakoowa naye omwana akugambye ekifuba kimuluma ateekwa okubanga n'okumukozesa nga kalogoyi. Omukazi aganya okutwala Ausigal mu ddwaliro naye ng'ekifuba kimuluma nga omanyi nti omuntu okola nnyo okutama oyoza osiimula ennyumba okola biki ne Mukama Katonda abantu ekisa kyabagwamu. Gwe wenna ali eyo ng'ondaba mukolerere abaana bammwe obulumi bwe muyitamu kati kuba nkimanyi bungi oba oli kadaama oba oli Ausigal mukolerere abaana bammwe atulisiko baleme kuyitamu ekyo kye muyitamu nga muli mu gino emirimu era mubasabire baleme kukola mirimu gye gino nga nammwe gye mukoze. Kansoke nkutuuseeko akatambi kano naawe okeerabireko video gimpereka like etambule tukwe ku buli muntu video yiyi. Madam. Yes. Can I quickly go to the hospital? My chest is very heavy. I'm not feeling fine. No, you can't go to the clinic now. Yes. I told you to do the thorough cleaning in the house. And the visitors are coming. What do you want me to do? Please, ma'am. No. I'm not feeling fine. No, it's none of my business. I don't pay you to be sick here. I'm not feeling fine. No. Do the thorough cleaning. I will come back again. No, I said no. If you don't want your job, leave. Ma'am, please. No, it's none of my business. I said no. If you don't want your job, leave. Okusinzira katambi kano ono alaga nti si muwalabu era ono si kadaama we Saudi oba kadaama wewa ono Ausigal era bateeka okuba nga bali wano mu Uganda lwakuba nti omukazi wa luzungu. Naye abantu abamu oba bafuna ssente ziba amaaso oba emitima gifa bufi oba Katonda ateeka ssente mu bantu bakyamu n'abawa ssente ng'emitima gyabwe tebasana kuba na ssente kubanga toyinza kuba muntu n'oyisa omwana w'abandi bw'otyo. Ausigal akeera ku makya n'akooleza engoye n'akufumbira emmere n'alongoosa ekiyumba mubeera mu bikalina n'alongoosa ekiyumba ekinene okuzaama n'alongoosa buli kimu n'otandika okumuyisa ng'ensolo. N'akeera ku makya omwana w'abandi n'akugamba nti ndwadde n'ogaana okumutwala mu ddwaliro n'ogamba nti bw'agenda mu ddwaliro omulimu omugobye ng'oli muzadde naawe olw'okuba nti olina ssente. Ekisinga okunnuma kuba n'abantu bano babboosi bano abanoonya ba Ausigal bwe baba nga bakunoonya nga bagenda kuwa omulimu bakusuubiza bino ebintu wammanga. Bakugamba nti ku mulimu gwe tukuwa tugenda kuwa emitwalo nga 15 oba 20. Ne bagamba nti tugenda kuwa emmere food ebeerako ku ezo ssente, accommodation ow'okusula bibeerawo ku ezo ssente, medical obujjanja bisinga oba olwadde nabyo bibeerako ku ezo ssente. Naye ate bw'otuuka ekiseera ng'ozze mu bana abantu n'otandika okukola ebintu ebimu babirimitinga. Okulya kubeera limited. Toyina kulya nga balya. Olina kulya ku mmere efisseewo. Okitegeere ekyokulya lubeera lutalo n'okulya.
obujjanjabi oyinza okulwala n'ofa n'okufa ng'abantu bano tebakututte mu ddwaliro. Bano soogera kati ku Bawalabu, njogera ku bano bakama baffe Abannayuganda abali wano mu Uganda. Kati ono Awusigalo gwe njogerako. Omuwala oyo nga omuwulidde mu katambi yatuukiridde mukama we namugamba, madaamu mpulira ekifuba kinnuma. Kino kye njogerako mukimanyi, abali eyo bakaddama mukimanyi. Okola emirimu n'oyimirira okumala essaawa eziwerako ng'okola oyoza bintu oyirongoosa kiyumba n'owulira nga mu kifuba mu butuufu mukuluma akagumba ka wano. Omuwala yagambye omukazi, njagala gendako mu ddwaliro bampatiiseko ku bujjanjabi, oba si kyo banfunireko ku mpeke. Omukazi yagambye omwana nti bw'oba oyagala kuluzinga mulimu guno, kwate ekkubo ogende mb'ogenda mu ddwaliro. N'amugamba nti tebinkwatako eby'okugendako mu ddwaliro, mbusimanye ekifuba tebinkwatako. Kye njagala kimu, ggwe kola mirimu. Naye nze ngamba Katonda yandibadde akeera ku makya, n'asooka n'ayirawo ligiimu y'abantu abaliko ku nsi eno, n'asooka n'atuggyawo ffenna n'ateekako abantu abalala. Oba osanga mu bantu abalala bino ebiriwo kati tebiriddawo. Tebiriddawo, ensi eno esana n'esooka n'ezikiriramu nga we yasooka ku mulembe gwa Nuuwa. Kubanga abantu abaliko bantu balina emitima emibi. Munnange okeera ku makya, bw'oba onoonya omulimu ne bakugamba nti waliwo, oba kati kaŋŋambe omuntu ayagala omukozi ne bamukudescribingira bwati ne bwati, bayogera Luzungu, ng'olabira ddala ono si Munnayuganda si Muganda, n'ogamba bannange nga kubye oyo agenda kumpa ssente mpitirivu eyo nja kuba n'emirembe. Abo tebabonyaabonya. N'otuukayo nga kye wasuubira si bwe kiri. Omukazi n'alyoka akuliisa akayirigombe, n'alyoka akubonyaabonya nga kwatadde, ng'asinga n'Omunnayuganda ali wano, ng'asinga n'Omuganda wa wano, oba nga benkana. Kubanga percentage y'abano ba boss abakozesa ba Awusigalo, okusanga boss ayisa obulungi Awusigalo tebasangika, balinga Bawalabu. Awusigalo wa wano kyayitamu, Kadaama kyayitamu, lwakuba nti Kadaama ate munnange bo battibwa, bo bamaliriza battiddwa, naye nga kye bayitamu kye kimu. So bw'obanga oli eyo ng'okola, musabire nnyo abaana bammwe emirimu gye mukozeeko baleme kugiyitamu. Otherwise ensi bw'eba egenda erivolvinga bwetyo, tujja kumaliriza muganda wange nga ky'okolerera kati amaanyi go gafiiridde ettoge. Kuba nkimanyi mwenna abakola mukolerera baana bammwe, mwekolerera naye mukolerera n'obulungi bw'abaana bammwe. Alisika ennaku gye mulabye nga muli Bawusigalo nga muli Bakadaama, abaana bammwe baleme kugiyitamu. Okitegeera ekintu ekyo. So byebyo naye nga kibi nnyo. Mweddeko bannange, bakama baffe, mweddeko. Omwana w'abandi naawe ozadde omwana wo naye asobola osaawa zino alina ssente, naye omwana wo asobola okukeera ku makya n'abanga ate yakola ki? Yagenza okukomba bokisi, mubayita bamukomba bokisi. Kitegeera ekintu ekyo. So byebyo. Si Omaiko Uganda YouTube channel koli mwebale kuba nti ate mugoberera, mwebale kusubscribinga, mwebale kungobera, mwebale kunfuula nnamba emu. Mbaagala nnyo, love gye mundaga nange ensuubizo okuba wa content ku content. Ate content omwawufu ataddiddwamu, content gw'otagenda sanga ku channel ndala yonna omusanga wano. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, stay blessed, mweraba.